Ssaabalamuzi w'eggwanga Abantu Magunda Katurebe abadde awerekeddwa ku minisita y'ensonga za ssemateeka Kayindo Tafiire ssaako abakungu okuva mu bitongole ebyenjawulo ebikwasa amateeka mu ggwanga ng'era asoose kulambula ekkomera erya Bugungu prison esanga mu disitulikiti y'e Buikwe olwo nayolekera kkooti enkulu e Jinja. Abakulu bano balambudde abasibe n'ebisulo byabwe Ssaabalamuzi Katurebe naye ennyamira olw'embeera embi gye birimu. This is 1-inch mattress, surely. I'm sure Mr. Yabashaija, even your own allowance can afford to buy a few mattresses. Alabudde abasirikale b'amakomera ku ky'okutulugunya abasibe okusaako okuvumirira ebikolwa bya poliisi eby'okusiba abasibe essaawa esukka 48 mu Kaduukulu ekintu ekimenya amateeka. A citizen may be arrested, taken to a known place by the police, a place convenient to the police. His relatives may not know. He may not be accessed by a lawyer. And the police can keep him for as long as they want. Akulira ekitongole ky'amakomera mu ggwanga Johnson Byabashaija ategeeza nti ensonga lwaki bali bubi mu makomera balina omujjuzo gw'amaanyi ate kyetaagisa abalamuzi okwanguya okusala emisango ssaako n'okulaba nga gavumenti ezimba amakomera amalala. What is still pressing us, of course, is this big number of remands which is consuming almost all our resources, conveying them to court, bringing them back, feeding them. It's a major challenge. Minisita akola ku nsonga za ssemateeka n'ebyekiramuzi General Kayindo Tafiire asuubiza gavumenti bw'egenda okwongera ku muwendo gw'abalamuzi ssaako n'okulongoosa embeera zaabwe. We are working very hard to ensure that we get 82 judges of the High Court. We get the Chief Magistrate for every district to ensure that we can alleviate this problem of case backlog and dispensation of justice. Oluvudde e Buikwe Katurebe abadde awerekeddwako abalamuzi ne bannamateeka abalala bagenze ku kkooti e Jinja we bakubye olukiiko n'abantu ba bulijjo ng'ayagala okuwulira ku bizibu basanga mu kitongole ekiramuzi n'okusingira ddala mu makooti. Abantu batotodde ennaku etagambika eri mu kkooti gye bagambye nti eri bwenkanya wajjudde obuli bw'enguzi nga n'omwavu takyasinga musango ekiwuniikiriza Ssaabalamuzi. Bwekibeera nti mu kkooti temuli mazima tata wange tujja kuttagana. Abantu bano bakira balumiriza abalamuzi n'abakozi ba kkooti okudibaga emisango gyabwe n'okubuuza zi fayiro zaabwe nga nabo batuuse n'okukabira mu maaso ga Ssaabalamuzi. Abaana 24 batate banati basoma omulamuzi yagaba ettaka lyenagula mu 1998. Mu kwanukula abantu bano Ssaabalamuzi Katurebe abasiimye olw'okumulopera ebizibu bye basanga mu kkooti bw'atyo n'asuubiza nga bagenda okukola ku nsonga zaabwe. We are going to investigate it and we'll get back to you. Katurebe era asabye abantu ba bulijjo okulopanga abalamuzi abali enguzi ssaako abebulankanya ku mirimu gyabwe ng'emu ku ngeri y'okulongoosa n'okugogola ekitongole ekiramuzi mu ggwanga. Don't believe people who say if you criticize a magistrate or a judge, even the Chief Justice, that next time you go there your case will be lost. That's not true. We want to be criticized. Ivan Dobega yakusakidde eggulire no ku lwa Bukedde TV.